Byesa kwenyo tulukanga wereka mu byolirangira olulala imunaffe yali akulembedde lengere yali akulembedde baba mali ye mugenya atalaga yali akulembedde aya biso kufana nesu tufunaga n'olula. Okay, the way and say a binuaka don't come balamusiza kumenaba. Laviva Delta TV. Nabagamba nti buli lwa Sunday sawa 10 ebera sawa ya mubiru smart. Byokola bireke tula wali walo mugana nge nkola ne wano ngamba nti enkuba gyokuba mu gita singa gwe president gwayita notegeera abayimbi ba kadongo kamukube eki ndekanjira nzisa kutuko tutono muganda wange malundekera ddala nenga mugamba muti eyo weekend etambula bulungi nnyo naddala fe side yaffe y'abayimbi abange abakadonkamu leera abaalya ku nkoko kubanga eggula aba yakoze leera abamanyi nti nteeka okukola embaale n'ejjinja ne wano ebugembe bivulu bisatu nkitenzire ewaka ne ku Monday ya weekend batumiddeko mwe n'abayimbi bakadongokamu n'abamuwagira abamunyumirwa mwate mbatumiddeko byansuso oli ne mubiru smart teri mulala ebulaya nakuno okuva mu Smart Studios atenga kyekimu ne ku Delta TV buli lwa Sunday esawa 10 mba ntandise ebinu lya kadongo kamu ate oli ku mukuto gwa WhatsApp tujita ebinu Spa TV omukutu wetu bitambuze nenga mbatumiddeko nnyo mwenna ntandise n'olimba lwa kaziwe kapo nabaga nti abayimbi bakadongo kamu kyembaagalako bye mubaagalako nze si byembaagalako kuba bye mubaagalako mwe bye musasulira ate nze byembaagalako byebyo bye mukola ki byembogerako nti ndabye olimbo olwo lwafulumira mu Vision Productions ya Mathias Walukagasa omusiime ow'ekitiibwa akutakati ye muyimbi wa kadonkamu amaze ebbanga eddene ng'akutte bendera waggulu nga tassa mukono okikola otya bajja bakwebuuzeeko nze sigenda kuyimba abayimbi bano bajja bakwebuuzeeko ntitudde oluyimba yali akulembedde omulamwa jita nyabagamba nnyo olukoba luno baneekamba kubiremu abatabimanyi n'ababimanyi mu bijjukanye owulira nti omuyimbi ng'asirise ebidongo nabyo oyagala obiteekemu bibeere wali ku flash yabyo obeere ku highway ng'owuliza bidongo tokyagala bigambo ng'akali mu bakowa kadongo ako Vision nno yali ezze n'ennyimba mwalimu yali akulembedde neyanziza Fred Seremba bakowu mwizajjira oluyimba olwabuna amawanga taito kabuna amawanga ennyimba zajjawo nnyingi nnyo oba Jackie yali ne Jackie Zito mwe yafuukira omuyimbi mwe yaleetera gundi okuze ndowooza laba mukisa gwali awo Dr. Fred Sebale mwe yaleetera enganda teziyamba ngene sikate ennyimba ezo zitwaddamu ne ziba z'amaanyi kampase mu kyalo tulepuke ennyimba Vision Productions nti balina ennyimba olabye ne video tiyeetagisa kunoonya muntu mulala kumujja bbali ndabyemu Fred Seremba azanya ludo ndabyemu walogo tetakiza Nicholas oye mutegesi w'abayimbi we wafeyo kalububbu mulabyemu olaba kyembagamba nti bannanyini bibiina mukozese ku bantu emina mu group kituyamba okujjukira amwalimu akawala kannakato akatono kaganda kababiri omunene nkalabyemu ndabyemu Flexman yalinga kuba keyboard mu Vision mulabyemu temwetagisa bantu balala tudde ku video ziri zi PC mulimu Muyanja Kasimu mulimu Kulisi n'abalala ya ebadde ennyanja mbiru smart ebyange bwe bityo neka so tugende kulimbo lokubiri tugende mu maaso mpola mpola binda kadonka mwe nambagala nnyo jiteno jita ntoka njirem kale nkangemu nkikole ntya mpitire wa umalu mpite mu walumbe zaya okay choka gete sebo walumbe zeruntuno zanga atali musajja watalina gita wajola z'abayimbi osombo obulize etali stage abarege n'ababossa nova n'abakadongo kamuno tugattiko otyo kitaffe gy'otutwala tetuli butuulo emagumbe waleeyetava kalungi nabo naabe yatwala mpawaliza balimbi ulo lwetava ddobolo eyo munzikize watali tawaza
nange Paulo gyendaga ewala eyoba mu ttambiro lye yeewabunye etiisa era yeewabulira n'owuwo omulungi kyovo ndaba nkuba gita nga yala na byonna byenkola tebimpa maanyi banange essaawa y'okufa eriko ebibuuzo ate ne byanukula bitengeri etamiza ekitawaŋŋanya ŋŋanze yali amabanja ebirunjogerwako nnina abateesi bweto neneewunika nemba ng'omukyawe ani alinjulira ndiba nziddeko okay ki ani Joni tugenda mu maaso nze bya gita byebyo kugisomesa abantu nakubabuulira bifa mu nnyanja ggoonya entuufu tugende mu maaso ate mbe nga nkomawo